Abatuuze ku kyalo Wabukwa mu ggombolola y'e Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga basula bakukonadde olw'ebigambibwa okubeera ebyokoola ebikasuka amayinja ku nnyumba zaabwe emisana n'ekiro. Amayinja gakuba n'ennyumba eyange mu nnyumba mulimu mabaati gonna gajjudde bituli. Kati n'ekyokukola nga sikirina amayumba twagadduka mudda wekiri kati n'ekyokukola nga tetukola ki tetukirina tetukyalya mmere. Embeera netuusizza n'abamu ku batuuze okwesonyiwa amaka gaabwe ne basalawo okusula ku ttale anti balemereddwa okuzuula amayinja gano gye gava olwo kwe kusalawo okwetegula ekibabo. Kuba mu luggya oluusi n'enkola kineesiiba mu nnyumba gatandika ssaawa 7 ne gankuba anti nyingira saawa emu oluusi ssaawa 7 ne gansalako n'embeera nga ndiki mu nnyumba kusiiba njala. Naye bisa abantu bonna bakitaffe bonna bafudde olwogerako babatiisatiisa butiisatiisa leero kati kentunudde mu kamera simanyi nyinza n'obutamala wiiki naye newe sitamala wiiki katufiirire abasigadde kuba batulemesa n'okusoma. Waliwo n'amadinisa g'ennyumba agakubiddwa endabirwamu ne ziyiika wabula ng'ekikasuka amayinja gano tekinnamanyika gye kiva. Asooka ne gakuba waggulu ne gawummula kati tuba tuli awo tukyayogera nga we tuli we tujjudde wano. Ero okulaba endabirwamu bonna abantu ne badduka abakwataliyo abamu ne tusima kati ku nkya ate kyali paka lwaggulo kale saawa eno leero lwe gatakubye nnyo naye baŋŋambye gakubye biri kati mbaye n'akatuuka wano eddene ekkambwe ne likuba kuba misana na kiro makambwe ennyo kati ekiro leero jjo abantu bwe bakuŋŋaanako wano tegakubye okwange gakubye ate wa muganda wange wali. Abatuuze kwe kusala entotto ne basalawo okuyita abantu omubadde n'abasawo b'ekinnansi n'abalala abeeyise bannabbi okulaba nga beetaasa ku byokoola bino. Bayibuli gamba amaanyi k'omusalaba kemanyi Katonda koonoona obugesi bw'abagesi abeeyita abaloko nakubuuza omugesi aliwa oja kusanga fasi. Abaganga bano abasabye ensimbi eziri mu bukadde 2 embuzi endiga enkoko n'ebintu ebirala okutandika omulimu ogw'abayisizza. Batusalireko embeera mbi tunoonye embuzi n'enkoko n'endiga tusobole okuyamba ekyalo. Sente ziri gwe bana bakwatidde ne batugaa nti ono yaleeta ebintu ebyo ku kyalo yabasasula sente ezo kyetusaba abasawo batuyambe. Ne wabeerayo asobola otukolerako ku kasente akatono ajje atuyambe naye tufa tuggwawo amayinja gataaye gatuli bubi. Wano abatuuze beekozeemu omulimu okutuusa ebibadde bibasabiddwa ebituukiriziddwa. Anthony Magonye yayise nnabbi wabula nga takkiririza mu Yesu Kristo yakulembeddemu banne ne basima ennyumba y'omu ku mutuuze okulaba ng'ebyokoola ebyogerwako bikukunulwayo. Bano bakoze katemba nga yebalalika abatuuze nga waliwo ebyokoola ebirala ku kyalo era nga byamutawaana nnyo. Ebikoleddwa bano abamu ku batuuze tebabikkiriza era basigadde beekuba obwama anti bandibanga bafereddwa. Abatuuze bwe batyo basaya abakulembeze baabwe okubadduukirira ku mbeera eri ku kyalo kyabwe. Tusaba buyambi twagala batuyambe wona obuna obuvudde oba mu gavumenti oba mu kino effe tusaba buyambi bwa kutuyamba batugirewo ebintu kwate tumanyi gye byava. Bajja batuyambe kuba ebintu tukyabirina ku kyalo bingi batugambye nti ekyalo kino kyonna mbw ate eriyo n'ekyamaanyi
ekikyaliko bwe kiriko n'omulambo gwennyini nga bagusimbira mu muti. Kakati tusaba gavumenti oba mama Fiina bonna abasawo bajje batuyambe kuba batugambye ekyaliwa Bukwa kyonna abantu bonna bafu. Eddagala kweriri buli wamu batusimbira eddagala. Ssentebe w'omulukago wa Bukwa Kaggwa Miggo ayogedde ku biri mu kitundu kyakulembera. Bannonye ne banzigenda be bannabbi nga bwe basaba n'okuulawo ebintu ebyo. Era babikudde ndaba n'abatuuze bonna babirabye. Bannabbi olumaze obbikuula ne babikwasa abatuuze nti mubikumeko omuliro.